Katonda waffe tusoma ku bunnabbi bw'ebiseera eby'enkomerero byotutegeeza nti bigenda kubeera bizibu. Tetusobola kukitegeera kubanga tukyali mu mirembe, naye otuyamba okweteekateeka ng'obudde bukyaliyo. Mu linnya lya Yesu Mukama waffe, amina. Omuwandiisi wa lesoni eno, olutalo olunene, yawandiika olutalo olunene bwe yatuuka wano ku lesoni ye 12 n'atuwa omutwe ogwagambye nti ebyokubaawo ng'ensi efundikira. Kati nze wano nina ate byenatunuulidde ne ndowooza nga sinasoma byonna biri munda. Oli bw'asoma omutwe guno ayinza okulowooza nti kaakati bwe kuba kweteekateeka bino bye ngenda okutunuulira, kubanga bwe babye byokubaawo ng'ensi efundikira bwe neenyweza na bino nja kuba muwanguzi. Kubanga bamulisizzaako ekinaabaawo eyo ng'efundikira. Musumba, mwatunulidde ekyokuyiga kino, biki bye mwaggyemu era mwalabye mutya? Muwandiisi yatugambye ki? Ekisooka, ani atutegeeza ebintu bino biribaawo ng'ensi efundikira? Twakizudde nti Mukama waffe ye kennyini yawa obunnabbi buno mu kitabo kyakubikkulirwa ne mu Danyeri. Ne twebuuza agenderera ki? Lwaki abitutegeeza bukyali? Tukitegeera number 1, tayagala tugwibweko bugwibwa, kijjomanyi kinyaga bitono. Ayagala buli muntu asobola okusaayo omwoyo alokolebwe. Weewaawo. Lwaki alumirirwa nnyo? Abantu fena tulokolebwe. Ntukizali gwe mukwano gwa Katonda ogutafa, okwagala okwo kwalina. Ekisembayo, lwaki atulabula? Atulabula lwakubanga Sitaani ayogerwako nti ase gye mulina obusungu bungi nnyo ng'amanyi nti asigaza akaseera kaki katono nnyo. Olutalo lwabadde alwana okumala ebbanga, akimanyi yawangulwa naddala ku musalaba Gologoosa. Yakimanyira ddala nti byange bibi. Kati yafa ki? Kifiiriza nga bwe mwagamba olulala wano. Kifiiriza, okay. Naye mu kufiiriza wano ajja kujjamu n'engoye alwane bwereere, talina kajja kulekayo. Ne Mukama waffe ayagala okutegeka ejje erirye, naye alwane. Katonda alina ebyokulwanyisa byakozesa Sitaani byatasobola kufuna, ng'okwagala, okusaasira. Olabanga ebyo ekinafu n'ebyakulwanyisa ebiwangula, naye nga Sitaani tabirina. Ate ne Sitaani alina byakozesa Mukama byatasobola kukozesa. Limba, okujjukujju, obukambwe, kwerowoozaako. wiiki eno egenda kubitulaga. Oba tuyize mu kwoota eno yona, naye wiiki eno bigenda kutulaga ebimu ku byo. Era katutandikirewo nga tukulembera mwanyinaffe mukyala Kabiito. Okay. Yanzanya ensonga ebyokubaawo ng'ensi efundikira oba Earth is closing events. Tuzza tuyiga nti mu lutalo luno olunene lwatandikira mu ggulu, ate luli wakati wa Katonda nani ne Sitaani nga lwetoololera ku kusinza. Twagala tulabe nti mu lutalo luno Yesu atunyonyola atya ku Sitaani. Kadde kyono kajja tusomerako Yokaana
844 nsonyiwako nnyo olukendese yakakulu ebintu bino bitubuulirwa Katonda awawo nnabbi tetunnabulaba ffe tetubimanyi matter of fact ebimu ku byayogerako ebiribaawo bw'obitunulira mu maaso getutunuza kati mu mbeera zetulimu bitunula ng'ebitasoboka nakusoboka naye olwokubanga abyogera yamanyi future tulina okubitwala serious newankubadde right now birabika ng'ebitakola sensi ebitakola makulu birabika ng'ebitakola makulu. Okay. Kadde kyano katusemereko Yokaana 844 844 mwe muli ba kitammwe Setaani era mwagala okukola okuwegomba kwa kitammwe oyo okuva olubereberye ye mussi so teyanywerera mu mazima kubanga amazima tegaali mu ye bw'ayogera obulimba ayogera ekiva mu bibye kubanga ye mulimba era kitaawe w'obulimba. Oyo Yesu yatunyonyola kwani ku Setaani amunyonyodde atya Sebadduka? Musi mulimba batugambye nti musi mulimba ate mukadde kiwanuka musumba abadde atunyonyodde nti ebimu ku bikozesebwa akozesa obulimba obwo n'empaka n'okukaka abantu naye Setaani ng'ali bw'atyo kuba tulabye olutalo luno luli wakati wa Katonda nani ne Setaani. Yesu ye yeeyogerako atya? Tusomeko mu Yokaana 10:6. Yesu n'amugamba nti nze kkubo n'amazima n'obulamu tewali ajja eri kitange wabula ng'ayita mu nze. Nti Yesu yaani kuteesa? Ye kkubo n'amazima n'obulamu. Bwe tusooka ne tupozingako katono saidi eri tulabyeyo obulimba eno tulabyeyo amaki amazima. Ekibuuzo ekisooka kigamba nti amazima obulimba n'okutta bikwataganirawa kuba wali mu description ya Setaani baatugambye nti ye mussi ye mulimba. Musumba obussi n'obulimba bikwataganirawa? Obulimba Setaani bwagunja abusinziza ku bukyabiro ekyawa Katonda nolwekyo obulimba bwonna bwekuusa ku Katonda okubuzaabuzaako kwonna kwekuusa ku Katonda nga kyagenderera kwe kukutula bonna bamukkiririzaamu abamutambulirako abamukwasa obulamu abakutule abajje ku Katonda ono era n'abeera successful n'akikola okuva mu ggulu ne ku nsi kuno. Naye buli baakutulako aba batemudde. Lwaki abakutudde ku nsi y'obulamu eno gy'abayita talina bulamu. Ekyo kigatta obulimba n'obutemu. Buli akkiririza mu Setaani kyayogera ku Katonda n'akitwala nti kituufu nakikolerako aba afudde physically, spiritually, everything. Akutuse ku bulamu. Tweyanziza nnyo Musumba. Ekibuzo ekirala kigenda Mwami Sebadduka. Saidi eri tulabyeyo obulimba. Ku saidi eno Kristo agambye nti nze kkubo n'amazima naki n'obulamu. Sebadduka obulamu n'amazima nkwatagana ki? Oba bikwatagana bitya? Webikwataganira agambye nze kkubo. Bwe liba ly'ekkubo bwe ŋŋendayo nfuna amazima.
amazima ago ne gampa obulamu. Kuba yayogera bwogezi nti buli amukkiriza, bwe nzikiriza amazima ago nja kufuna obulamu, naye bwe sitagakkiriza sijja kufuna bulamu. Bwagamba nti muyingire mu lyato, bwe nzikiriza amazima ago ne nnyingira mu lyato ndokolebwa, bwe sikkiriza amazima ne siyingira era siba na bulamu. Weewaawo esaba mukadde Katonda waffe takaka dembe lyo byonna yabiteeka mu maaso go. Bisookera ddala yakutonda yakulinako obwannannyini, naye bw'otokkiriza nti yakulinako obwannannyini kiba kitegeeza ogaanya amazima, era bw'ogaana amazima kitegeeza nabulamu tokola ki tolina. teyanzanya nze nyinza kukomekereza nga ngamba nti yensibuko y'obulamu kubanga ye mutonzi. weewaawo nange nyongereko sitaani obulimba bwe agenderera kutu alina kama kansike akasala waya ezitugatta ku Katonda, ku power etugatta ku Katonda, ku bulamu. Amazima Katonda gatuwa nago gatukutula ku bulimba bwa sitaani ne gatusika mu kizikiza. Bwe tukkiriza ne tujja mu kkubo eryo mwatutadde ku nkomerero tutuuka mu bulamu kubanga ye bwe bulamu, yalina obulamu. Waliwo eyakozesanga ka statement ketwalwangawo okutegeera, naye kati bwe nkuze ntandise okategeera. Yatugambanga nti amazima gakkakkanya emifumbi. Gamba nti awatali mazima okaddiwo olaba nyama yeefumba, kubanga olwana n'obulimba mpaka lwokadiwa bane lwobulimba we butukaddiya simanyi kumanya. Awali amazima omuntu aba waddembe. Nditegeera amazima. Yokaana 8:32 nti mulimanya amazima nago gali bafuula abaki abeddembe. Abeddembe okuva mu Kibrayani. Amazima gana atufuula abeddembe tutya. Anti tulongedde okukitegeera nti ekkubo Yesu yekkubo era ge mazima. Bwe tutegeera ekyo tutambulira mu butali bulimba, tutambulira mu mbeera ey'okumanya emanya kiki ekitugwanidde okukola, era mu kyo ne tulyoka tumanya nti tukolera bye tukola byonna tubikola nga tulina emirembe nga teri kukakibwa oba kulirizibwa. Tweyanzanya nja kusaba tudduke emisinde kadde kywanika tugendako mu Yokaana 8:31 ne Brian ejabikula Yokaana 17:17 nga kyetwagala okumanya amazima gano tuyinza gasanga wa. Tutegedde nti bwe tunaagamanya gana atufuula abeddembe ate amazima bwe buki bwe bulamu, naye tuyinza kugasanga wa. Awo Yesu n'agamba Abayudaaya bali abamukkiriza nti bwe munywerera mu kigambo kyange nga muli bayigirizwa bange ddala. Banywerera mu ki? Mu kigambo kye. Tuli ku mazima gye tuyinza okugasanga. Yokaana 17:17. Oba tukuze mu mazima, ekigambo kyo ge mazima. Kigambo kyani bannange? Ekigambo kya Katonda. Katonda. Ge mazima. Ajja tusomera olunaasembayo ku kigambo ekyo. Naye bw'alijja oyo omwoyo w'amazima anaabalungamyanga mu mazima gonna, kuba ntayogerenga ku bubwe yekka, ne byonna by'anaawuliranga by'anaayogeranga y'anaababuulira ebigenda okujja. Y'anaababuuliranga ebigenda okujja. Ekitegeeza nti amazima gano tuyinza gasanga wa bannange mu kigambo kya Katonda. Katonda ate ye Bayibuli. Omuwandiisi lesson alina statement gye yatuwadde ku Sunday. Mukadde Kiwanuka nsaba atusomereko.
Agante wali n'omu okujjako oyo azimbye ebbukwe ku birowoozo bye n'amazima ga Bayibuli yajja okugumira omutawaana gw'enkomerero omunene. Eri buli mmeeme wajja kujja ekigezo eky'okwekebera n'agondera Katonda mu kifo ky'abantu. Kirabe agondera Katonda mu kifo kyaki ky'abantu. Essaawa ey'okusalawo esembedde nnyo. Ebigere byaffe bisimbiddwa ku lwazi olw'ekigambo kya Katonda ekitakyukakyuka. Tuli beeteefuteefu okuyimirira okulwanirira amateeka ga Katonda wamu n'okukkiriza kwa Yesu. Tweyanziza nnyo mukadde kyonka. Batugambye nti tewali ajja kusobola kusomoka kiseera ekyo okuleka oyo akoze eki azimbye bbugwe ku birowoozo bye naye nga bbugwe ono amuzimbye ku ki? Ku mazima. Sebadduka okuzimba bbugwe tunyonyole mu kiyinza kutegeeza ki? Nze ekyokulayako kye tukozesa ekya Yesu Kristo kitwalabako mu Sabiiti yayita mu Matayo essula ey'okuna. Sitaani yajja n'amugamba vuna mu nsinze bino byonna nja bikuwa naye nga wagamba obbiwa ye yamutonda nabyo ye yabitonda. Yesu n'amuddamu nga naye akozesa kyawandiikibwa kitwasomako mu kyamateeka olwokubiri essula 6:13 nti olina kusinzanga Mukama Katonda wo yekka. Ekitegeeza Yesu Kristo yali azimbye bbugwe ng'agizimbidde ku mazima naye teyava buvi n'agamba hakansooke ngene nkebere mu Bayibuli ndabe Bayibuli eyogera ki ku kusinza naye olwedde yajja abimanyi ng'abiyiga. Kitegeeza naffe okuzimba bbugwe kwe kubanga amazima gano ge twogeddeko eri ge tugambye nti kyekigambo kya Katonda tulina okujja nga tugayiga. So nti sitaani ne waleeta ekicupuli kitya ffe amazima tugamanyi. Nti kwe kunyiikira okuyiga ekigambo kya Katonda. Tulina okuba nga twekuumira ddala mu kuyiga kw'ekigambo kya Katonda buli kiseera buli kadde. Ekyo kye kiyinza otuyamba okuzimba bbugwe olwo n'otegeera nti amazima ge gano obulimba bwe buno n'okwawula. Kadde kyonka katamanya anti era twategedde nti Yesu yekkubo n'amazima n'obuki n'obulamu. Tetulina we tumulabira ng'ayimiridde awo mu kigambo kye mwokka mwe tumulabira. Tunawala tugenze tweyongeddeyo ku lunaku olwa Mande nti nyongerewo Katonda. Okay, nsonga Ekikemo kitera otukwata oluusi okwagala ennyo okukenkuka mu bulimba bwa sitaani buno nogera n'osomako n'omya n'oyiga n'obuvaako n'aleeta obulala nogera n'osoma si kibi okutegeera obulimba bwe naye ojja kukoowa tebuggwayo. Buli mwaka jana bupya kusinziira ku mbeera eriwo. Amaanyi gamalire ku mazima, ebiseera bimalire ku mazima. Bw'okola 40 bbugwe, bw'okola 40 n'onywera buli bulimba bwe bujja osobola okubuswensula mangu n'obutegeera. So don't become an expert in counterfeits. Become an expert in faith in Jesus, in truth. tweyanza nnyo Musumba Kembo. Tusidako envumbo ku lw'eggulu oba sealed for heaven. Mukadde agenda tusomerako kubikkulirwa 7 olusooka paka ku lwokusatu. Tulaba olutalo luno olusembayo lweluliwa. Oluvannyuma n'endaba bamalayika bana nga bayimiridde ku nsonda nnyo ez'ensi nga bakutte empewo nnyo ez'ensi. Empewo yonna ereme okukunta ku nsi
newankwadde ku nnyanja newankwadde ku muti gwonna. Nendaba malayika omulala ng'alinnya okuva ebuvanjuba ng'alina akabonero ka Katonda omulamu. N'ayogera waggulu n'eddoboozi ddene ng'agamba bamalayika abana abaaweebwa okwonoona ensi n'ennyanja, ng'ayogera nti temwonoona nsi newankubadde ennyanja newankubadde emiti okutuusa lwe tulimala okuteeka akabonero abaddu ba Katonda waffe ku byenyi byabwe. Waawo. Tugenda sooka tutunuulira olusooka n'olwokubiri. Mulimu obubonero bungi obwogeddwako, naye nja kusaba nga bwe tuli wano tunukulirayo akabonero oba oli awo tumanye n'entaputa yaako. Kantandikire wa mukadde Kiwanuka. Akabonero. Essebo. Batusomere lunyiriri. Soma lunyiriri nga wookasanga ng'opoozingawo nga tukanyonyola. Oluvannyuma ndeba abamalayika banna nga bayimiridde ku nsonda nnya ez'ensi. Ensonda nnya ez'ensi. Brian, ze ziriwo ezo. Ensi eri fulaati tunyonyole. Ya nsonda. Ensi twagenza okitegeera nti wano tuba tutegeeza ensi yonna Katonda gye yatonda, the totality oba universality of the cosmos. Nti ensi yonna bw'ayogera ku nsonda ennya ayogera nti ezingiddwako yonna. Wonna watuukiddwa. Yes. Betuddayo eri mu social studies twakubanga campus. Nti north, south, east and west. Ekitegeeza ogyetoolodde yonna. Nga bakutte empewo nnya ez'ensi. Empewo nnya. Empewo yonna ereme okukunta ku nsi newankwadde ku nnyanja newankwadde ku muti gwonna. Sebadduka empewo eno. Olwokusatu lunyonyola olwokubiri nti nga bakutte empewo zino nnya ez'ensi balina ensonga lwaki bali bazikutte. Nti olwokusatu tugenda gamba nti empewo eno basooke balindeko gite eno abantu ba Katonda basooke bateekebweko akabonero. Empewo nnya zino zetwogerako zetwayita destructive power, nti sitaani asindika amaanyi gana amabi gasaanyewo abantu ba Katonda. Bamalayika ne bagakola ki? Ne bagaziiza. Bagakutte so that bano abantu ba Katonda basooke bafune siiru oba akabonero. Mu bufunze empewo nnya zitegeeza ntalo. Nyongireko nange. Kitegeeza nti n'okubeerako n'akalembereza ku nsi kisa kya Katonda. Akwatiridde bukwatirizi. Sitaani senga kisoboka senga nayo kulwaini lwashanga 10 eno balwanire bano ensi yonna senga ina Isiraeli Gaza na 15 je mirembe je kale ulire mirembe kyayagala kubanga ye mulimba tutemu musi amazima tegala mu buvuyo obu ADF ani ye mwafunira bibi mwakungulye byagala naye ekisa kya Katonda nti empewo zino azikwata asobole naye okufuna waakolera akalembereza waakolera kama wakwagala nnyo nsumba atanjiddeyo ke nabadde olwokusatu olwokusatu lugamba nti ng'ayogera nti temunoona nsi newankubadde ennyanja newankubadde emiti okutuusa lwe tulimala okuteeka akabonero abaddu ba Katonda baffe ku byenyi byabwe. Okutuusa lwe tumala okuteeka ki akabonero. Akabonero ako ke twagala okuyigako nti kategeeza ki, ani akateekako era akateeka kwani. Mu nnyiriri zino nga zizo ze tugenda okusoma. Mukadde Kiwanuka tugenda kusomako mu Befeso 4:3. Befeso essula ya 4 olunyiriri olwasatu. Nsome? Bisaba. Agamba nti so temunakuwazanga mwoyo mutukuvu wa Katonda yabateekisaako akabonero okutuusa olunaku olw'okununulibwa. Yatuteekesaako ki? Akabonero. Ani? Mwoyo mutukuvu. Era tusomereko ne mu Befeso 1:13.
era nammwe muye bwe mwawulira ekigambo eky'amazima enjiri ey'obulokozi bwammwe mwoyo n'okukkiriza bwe mwakkiriza ne muteekebwako akabonero n'omwoyo omutukuvu eyasuubizibwa. Twagala tusooke twebuuze n'olw'ekumi awo wenyini yemu. Gwe musingo gw'obusika bwaffe okutuusa envuma ya Katonda lw'erinunulibwa ekitiibwa kye kitenderezebwe. Akabonero kyeki? Kantandikire wa mukulu Sebadduka. Siiro. Akabonero. Bwe tuddayoko historically engeri gye kaakozesebwangamu tiwe yafunanga ekiwandiiko ne bateekako siiru. Siiru eraga nti ekiwandiiko ekyo kiri valid, kikola bukakafu, kiri authentic. Era mwalingako ebikakasa, kwaliko erinnya lyo ataddeko, kwaliko ekitiibwa kye, title ne territory wa waakola ki waafu gyasinziira. Historically siiru bwe yali. Kati ne wano batugambye oyo tetunakuwaza mwoyo mutukuvu oyo yatutekesaako akabonero. Kye tunoonya akabonero nange omuzirano n'enguzaayo wamukadde kiwanduka David Mark atego azindalo bakakuwadde. Akabonero kyeki? Akabonero kibuuzo ky'obuuza. Kabonero. Akabonero. Ate akabonero tumaze okukalaba nga kabeeramu ebintu bimeka? Omuzindaalo. Tusudde nti kabeeramu erinnya ly'oyo nannyini kabonero ako. Ne tuzuula nti kabeeramu ekitiibwa kye. Ate ne tuzuula nti n'ekitundu kyakola ki, kyatwala oba gyakola ki, gyabeera. Bwe tugenda okubitunuulira wonna mu mateeka gonna oba mu kigambo kya Katonda, bwe bwayogera ku siiru nti tusiddwako envumbo ku lw'eggulu, tugenda okugizuula tetulina walala walina we tusanga bintu bisatu. Tubisanga mu kigambo tteeka eryokuna. Etteeka eryokuna ligamba nti jjukira olunaku lwa Ssabbiiti okulutukuzanga. Nkomaawo kale watubuuzizza Eseba ne Sebadduka natuuza akabonero kyeki? Nze nyinza kiddamu bwe nti akabonero ke kalaga omuntu oba n'ekikula kye n'ekyo kyali. Nsobola bbawo ekyokulabirako. Bwe mba ntwale Kireka SDA primary school, bwe mba ndi muyizi ate nga nsomera ku SDA primary school, mba n'akabonero ku lugoye lwange nti ne bwe mba nyambadde eringa uniform n'omulala asobola okujambala, naye mbaako n'akabonero akanjawula mu balala abafaananya ennyambala nga bwe nyambadde, nze ate n'enjawukamu. Kakuwa identity. Yes. Tweyanziza nnyo. Brian, akabonero kano tukafuna ddi? Mukadde atusomeddeko mu Befeso 1:13. Bwe tukkiriza Yesu Kristo olwo ne tulyoka tufuna akabonero kano, kubanga olwo tuba we belong, tuba but we belong to Jesus Christ. Tuba tufuuse babe. Mu kabonero twakitegedde nti mulimu okuba nti mulimu obuyinza, mulimu okuba mulimu obwannannyini erinnya nefu. Kati bwe tukkiriza ono olwo tuba tufuuse babe. Ne kiba nga tuteekesebwako akabonero akatwawula mu balala. Kadde kyono kagenda tusomerako mu Yokaana 14:15 mpaka 17. Musomba atuddiremuko nti tuyinza kafuna tutya. 14:15 mpaka 17. Obanga munjagala munaakwatanga ebiragiro byange, nange ndisaba Kitange naye alibawa omubeezi omulala abeerenga nammwe
emirembe n'emirembe. Omwoyo w'amazima ensi gwe teyinza kukkiriza kubanga temulaba so temutegeera, mwe mumutegeera kubanga abeera gye muli era anaabanga mu mmwe. Kati kino okufaananako n'ebyokuyiga ebirala. Abayizi ba Bayibuli buli omu akiraba bubwe. Kirina ensonga ekitunulwamu meyini ziri bbiri ezikwata ku kabonero. Abasabeenesi ffe twabigatta ne tujja mu kimu ekizinga byonna. Bw'oddayo n'osoma mu Efeso 1 oba mu Efeso 4:3 omusumba omukadde njaladde yatusomerewo. So temunakwazanga Mwoyo Mutukuvu owa Katonda yabateekesaako akabonero okutuusa ku lunaku olw'okununulibwa. Kakati nze no siraba. Olina amaaso agalaba osomeko mu Luzungu. And do not grieve the Holy Spirit of God, with whom you were sealed for the day of redemption. With whom you were sealed. Kakati mumanye ekyandiiko ekitutawanya ennyo. Nti olwaleero onobeera naki? Onobeera nange mu lusuku lwa Katonda. Lusuku lwa Katonda. Emu ku nsoma gye bakisomamu. Abakitaputa bwe bati balina amakulu ge bakiwa. Nti ku olwo omufuno Yesu baali mu ggulu. Lwofa ogenze mu ggulu ng'omusisinkana mu lusuku eye mu ggulu. Ate nga weewuunya tena. Abamu ne bagamba nti ddala nkutegeeza olwaleero nti onooba nange mu lusuku lwa Katonda. Bw'oteekako olwaleero kano koma woogiteeka ekola enjawulo. Nekino ekyo kimu ku byawandiikibwa ebiriko obuzibuzibu. Wano mu Luganda agambye nti Omwoyo Omutukuvu yabateekesaako. Ekitegeeza awo Omwoyo Omutukuvu si ke kabonero. Yateekesaako akabonero. Ne tusigala nga tukyakanoonya. Tukabuuza ke kaluwa. Omwoyo Omutukuvu keeteekesaako. Ate abalala kakati nga wano waasomye asatu gali ludda we wange esigala otyo. And do not grieve the Holy Spirit of God, with whom you were sealed for the day of redemption. Don't grieve the Holy Spirit, with whom you were sealed. Bw'okasoma awo ate awo ofuna ki? Kebampanga siiru nga deposit. Kakati bw'ogenda okudda mu 13:14 agamba nti era nammwe muye bwe mwawulira ekigambo eky'amazima enjiri ey'obulokozi bwammwe mwoyo. Otyo sokoddemu. Era nammwe muye bwe mwawulira ekigambo eky'amazima enjiri ey'obulokozi bwammwe mwoyo. Ngende? N'okukkiriza bwe mwakkiriza ne muteekebwako akabonero n'Omwoyo Omutukuvu eyasuubizibwa. Ne muteekebwako akabonero n'Omwoyo Omutukuvu eyasuubizibwa. Awo ani awo akabonero ke ani ateekako akabonero? Omwoyo Omutukuvu y'ateekako.
ne tuteekebwako akabonero ne mwoyo kitegeeza Katonda yabitusaako ne muteekebwako akabonero kasigala n'omwoyo omutukuvu eyasuubizibwa akabonero kasigala kali tekanategerekeka omwana wange agamba nti and you also were included in Christ when you heard the message of truth. Bimwawulira amazima the gospel of your salvation. When you believed, bimwagakkiriza bwe muti, you were marked in him with a seal, the promised Holy Spirit. With the seal, the promised Holy Spirit. Kitegeeza nti mwoyo ke kabonero. Kakati eyabibonera mu Luganda naye school of thought nti mwe mutukuvu sike kabonero naye ateekesaako akabonero awo tusigala tukyakanoonyaayo naye kakati ate nalabika n'olwekyo ekyandiikibwa kino okumala emyaka n'emyaka nakyo okufaananako nakiri kiriko enjuyi ekitegerekekamu kitegerekekamu bbiri akati abasevenesidde nga bwe tukola fe olw'okusoma bayibuli obulungi ffe ne tukigatta ne tumanya nti waliwo akabonero Katonda keeteekawo okuva ku lubereberye nga n'ekibi tekinaba kujja mu nsi naku mukaaga n'okolanga emirimu gyo n'olwomusanvu munabanga lwakumula byoli munaakumanga sabbiiti zeke kabonero wakati wange nammwe nti Mukama Katonda bakola ki abatukuza yes ku lunaku temukoleranga okubanga Mukama Katonda nze natonda eggulu okuva ku lubereberye waliwo akabonero akawula abantu ba Katonda nga Katonda nga omutonzi ow'eggulu n'ensi n'ennyanja n'ebyonna ebikola ki ebigirimu nga nannyini sitaani najja n'akwonoona nga bye yonoona ebintu byonna ebintu byonna bye yonoona Katonda okubizzaawo akozesa mwoyo muki mwoyo mutukuvu n'akabonero kano kazzaawo ne kaba n'amakulu mu muntu omwoyo mutukuvu yakola ki akazaawo yakikola ng'abeera muffe bw'ogamba nti omwoyo mutukuvu ke kabonero toba mukyamu naye ne sabbiiti oyinza kugijjawo kubanga naye okuva ku lubereberye kekaali akabonero namba 2 omwoyo mutukuvu bw'atabeeramu naye ng'olina akabonero ka sabbiiti tekola makulu tekakola makulu lwaki tosobola najjo kuuma nti awo ne banguyiriza bajje emirambo ku musalaba kubanga sabbiiti erinetera okutuuka baani abafalisaayo abakuumi ba sabbiiti naye nga nanyini sabbiiti gwe bakomeredde abo baaliko omwoyo abo sabbiiti baali bagitegeera sabbiiti okufuuka kabonero osobola ogikuuma perfectly n'ogisinza ne Yesu matter of fact yabajukizaga bujukiza nti omwana w'omuntu ye mukama wa sabbiiti nayo abajukiza sabbiiti eno okufuuka kabonero akalina amakulu ng'omuntu alina omwoyo omutukuvu weewaawo tweyanzanya Musumba tweyanzeege twagala tubuke ekisidi yakizongereza okusala omusango nyongereko katono olutalo luno olusembayo twaliko sabbiiti ewedde conflict nti okuva ku lubereberye entaanya eri ku kukola ki climax okusinza kujja kudda ku toopu sabbiiti wetwogerera kaakati tenaba kufuuka issue kuwalirizibwa tenaba kufuuka issue sabbiiti era bw'osoma nabbi buno obulaga nti entaanya egenda kujja ku nkomerero ng'eri ku sabbiiti
tolaba kinabeerawo kitya n'abakyayina n'abeyindi naye ekiseera ekigenda okujja okusinza kugenda kuddayo ku toopu ate okusinza buli okubeera sabbi tosobola kugijjamu sitaani nga begikyawa okuva ku lubebe mu lusuku Adeni bwakyagikyawa nakati n'olwekyo byetulaba ng'ebitasoboka right now ekiseera kyabyo kijja bwe biyitabuka naye atagikuuma kati tagenda kuyiga gikuuma ku luli kyeŋŋamba agimanyi nga tagikuuma nga zanyira mu nzanyire ne ku luli nebugenda mu maaso tugenze ku ani bwe tusinza nkadde ekiwandiiko agenda tusomerako mu kubikkulirwa 13 16 paka 17 newaliriza bonna abato n'abakulu abagagga n'abaavu n'abeddembe n'abaddu okuweebwa enkovu ku mukono gwabwe ogwa ddyo oba ku byenyi byabwe era omuntu yenna alema okuyinza okugula newankwadde okutunda wabula oyo amaze okuteekebwako akabonero erinnya ly'ensolo oba omuwendo gw'erinnya lyayo eri gye tusoose okuyiga batugende nti akabonero ka Katonda akateekawa mu kyenyi naye wano batugambye nti ensolo yake kateeka oba mu kyenyi oba mu mukono lwaki Sebadduka aka Katonda kali mu kyenyi ate nga kaliko oba wano oba wali gye tuzze tuyiga tulabye nti Katonda ono tawaliriza yatulekera eddembe ery'okusalawo okubeera mu kyenyi muno kirepresenting a mind obwongo reason judgment ebya Katonda oba osazeewo nga takukase ng'otegeredde ddala kyebulabako kali mu kyenyi mu bwongo oba okkiriza osazeewo ng'okitegedde kati akasitaani kukubeera mu bifo ebibiri naye mu bwongo waliwo n'abamakira n'amatira n'agamba ye amazima nga amanyi ge gali naye kinonze naye aba kitadde mu bwongo bwe naye wali omukono kitegeeza amanyi nti sige mazima naye olw'embeera convenience okugeza ate bwe kitakikole nja kuttibwa oba nja kugobwa ku mulimu n'akkiriza naye nga kikkiriza akimanyi si mazima naye olw'embeera eriwo kyovulabako mu kyenyi ne mu mukono nsaba kwongerako katono nnyo nti mu bwongo kitegeeza kulowooza ebya Katonda tebigenda kukakibwa n'amaanyi wabula olina kubitegeera n'osalawo ng'omuntu ng'okozesa obwongo bwo nga ggwe Mukama Katonda bwe yakuwa ebisigadde bagamba tujja kateeka ku mukono ogwa ddyo kitegeeza maanyi na force oba kyentegeeza era mukono gwa ddyo bayina okukukaka kukukozesa maanyi si kuntegeerayo ate wayinza n'obutabaawo kusalawo okwo bwe nkirabanga bwe kityo ebya Katonda byakusalawo weewaawo ekyawandiikibwa kiri mu Bebulaniya 12 kigamba nti kubanga ekigambo kya Katonda kiramu era kikozi era kisala okusinga buli kitala kyonna eky'obwogi obubiri era kiyitamu n'okwawula ne kyawula obulamu n'omwoyo ennyingo n'obusomyo era kyawula okulowooza n'ofumiitiriza okw'omu mutima bwe kabanga kabonero kagenda kubeera ku kyenyi aka Katonda kitegeeza kalimu okulowooza kalimu n'okufumiitiriza bwe kabanga ka Setaani ak'oku mukono ogwa ddyo kalinza obutabaamu kufumiitiriza na kulowooza oyinza okulowooza obulowooza n'okola ki n'okola ekyo kubanga oyagala okufuna kiri ky'okola ki ky'oyagala ky'okola nga Setaani obubonero bwe buli bubiri mu magezi
abalala bayinza okulooza nange era Katonda kye yakola era Sunday lwe lunaku lwa Katonda olutukuvu n'akiteeka mu buki mu bwongo mulala naga nti kituufu Saturday lwe lunaku lwa Katonda n'olwekyo naye olw'embeera eno kangende nkole kyenkola ki nekamuteekebwa ku mukono. Tulabyeyo n'abayina enjogera egamba nti newankubadde ebyammwe bituufu naye eno be basinga obungi n'amaanyi kati muyinza nsobola ntya okugendera ku kituufu mmwe kye mugamba newankubadde nange nkiraba ng'ate eno ffe bangi tubeera kubifunza byonna nga njala Dennis atusomere mu lesoni gye twayitamu nga banyonyola amakulu ga siiru yakifunza bulungi nnyo kijagata byonna omukadde byanyonyodde nekuteesa byanyonyodde. Ellen G. White so powerfully states it. Just as soon as the people of God are sealed in their foreheads, it is not any seal or mark that can be seen. Batutabutiremu awo mukyala kabiri akabonero kano tekalabika tekalinga nga bwe tugende nti ak'essomero nti nja kalaba. But a settling into the truth both intellectually and spiritually. Naye okunyikira mu mazima mu by'omwoyo ne mu ntegeera yaffe so that they cannot be moved. Okuba nti tosobola kutunyeenya tukkiriza mu mwoyo ne mu ntegeera yaffe tunyikidde mu mazima. Amazima gonna getusobola okutegeerako at that time nga tuganyikidde bulungi nagasabiti nga kakola ki omwegali toyanzanya Musumba. Tugenda kudduka emisinde tugende ku enkuba ey'olubereberye n'ey'oluvannyuma byonna nga tubitegedde amazima ge tulina okutambuliramu obulimba bwa sitaani n'engeri gy'ayagala okutuwuddisamu okutujja ku mulamwa tuyinza kweteekateeka tutya. Kadde kiwanuka tusomereko mu Yoweri essula 2:21 paka 24. Yoweri essula 2 agamba bw'ati totya ggwe ensi sanyuka ojaguze kubanga Mukama akoze ebikulu. Temutya mmwe ensolo ez'omu nsiko kubanga amalundiro ag'omu ddungu galoka kubanga omuti gubala ebibala byagwo omutiini n'omuzeyituuni gireeta amaanyi gaagyo. Kale musanyuke mmwe abaana ba Sayuni era mujagulize Mukama Katonda wammwe kubanga abawa enkuba eya ttoggo mu kigera kyayo ekisaana era abatonyeseza enkuba eya ttoggo n'enkuba eya ddumbi mu mwezi ogw'olubereberye. Gadde malira ddala 28 paka 32. N'amawuliro galijjula eŋŋano n'amasogolero galiyiika omwenge n'amafuta era ndibaddiza emyaka enzige gye zaalya kalusejjera n'akakyaka n'akawuka ejje lyange eringi ye nagamba okubatabaala. Olabirimu paka 32. Awo lulituuka oluvannyuma ndifuka omwoyo gwange ku bonna abalina omubiri. Kale batabani bammwe ne bawala bammwe baliragula, abakadde bammwe baliroota ebirooto, abalenzi bammwe baliraba okwolesebwa. Era ne ku baddu ne ku bazaana mu nnaku ezo kwe ndifuka omwoyo gwange. Era ndyolesa eby'ekitalo mu ggulu ne ku nsi, omusaayi n'omuliro n'empagi ez'omukka. Enjuba erifuuka ekizikiza n'omwezi okuba omusaayi olunaku lwa Mukama olukulu era olw'entiisa nga terunnaba kujja. Awo lulituuka buli
alisaba erinnya lya Mukama alirokoka, kubanga ku lusozi Sayuni ne mu Yerusaalemi walibaawo abo abaliwona nga Mukama bwe yayogera, ne mu kitundu ekirifikkawo mulibaamu abo Mukama baaliyita. Nabbi Yoweri alabula. Nsumba atulabula ku ki? Okulabula obuuza ekibuuzo ntusanye kukola ky'okwetegeka. Mu butuufu bwe bagenza okusoma ebyawandiikibwa byonna byonna ebigenda okukolebwa bisinziira ku Mukama. Yagenda okutonyesa enkuba eya Toggo, eya Toggo yesooka ne basiga. Kisinziira nnyo ku kutegeera kwaffe. Agambye n'ensolo z'omutale nazo zigambye zireme kweraliikirira kubanga omuddo ngenda kugumeza. Naye bw'anaamaliriza ate n'ayagala aleete enkuba eya ddumbi ey'okukungula. Teba y'amaanyi nnyo ng'eya Toggo, naye yeetaagisa yeyengeza. Bw'avudde awo n'akikyusa naga nti mu nnaku ez'oluvannyuma ndifuka omwoyo gwange. Kuba alina omubiri bonna. Abayizi ba Bayibuli si Baadiventi bokka, bakigatta. Lwaki? Kubanga Peetero omutukuvu yekigatta. Naga nti kyemulabye olwaleero temukyewuunya. Kyekiri Nabbi Yoweri kyeyakola ki? Kyeyogera. Ng'oyogera ku nkuba noono Mukama atonyesezza omwoyo gwe. Bano be mulaba si batamiivu. Obudde bwakakya. Kaakati obunabbi ne bujja bukigaziya ate ne bukyongerako. Ne bugamba nti obanga enkuba eyo Peetero gy'ayogerako ye yasiga ekkanisa mu myaka mitono nnyo, abesosoloneka ne bagamba nti buno obusajja obuvunika ensi butuuse ne luddawa. Ekkanisa yavunika ensi ku sipiidi Mukama ng'atonyesezza enkuba eya Toggo. Olunaku lumu abantu 3,000, olunaku olulala 5,000. Ekkanisa nebuna ensi yonna. Kakati ku wiiki eno tuli kukuyiga ku bisembayo. Ku lutalo Kafungulankete olugenda okukola ki? Okulwanibwa. Sitaani agenda kujjayo n'ag'omu buto. Mukama ye tagenda kujjayo gage. Ayinza kuwangulwa mu kasirise. Tagenda kujjayo ge. Naye agenda kujjayo agage. Bw'anaagajjayo yekube yaki? Mumwebwobona byeleeta rain. Naye mujjukire Sabbiiti ng'emubbiriza ayita twayiga ku bulimba obusobola n'okusuula abalonde bwe kiba kikola ki? Sitaani agenda kubukola. Mukama ye tagenda kukozesa babe nabo bakole ebyamagero. Bategeerere ddala amazima. Kyova olaba obubaka bwa malayika obusembayo mu kubikkulirwa 18 obusemberayo ddala wakati mu lutalo Kasiggu. Babutusomere tulabe. 18 olusooka paka kulokoma. Nga womba dakiika zituweddeko. 18 olusooka agamba. Abantu oluvannyuma lw'ebyo nendaba malayika omulala ng'akka okuva mu ggulu. Bajja kuzitusomerako ne mu Luzungu. N'Oluzungu babikule. Oluvannyuma lw'ebyo nendaba malayika omulala ng'akka okuva mu ggulu ng'alina obuyinza bungi n'ensi n'emulisibwa ekitiibwa kye. Awo njagala tusooke tukome. Bamalayika bali abalala twabamaze.
Tenensi nemulisibwa ekitiibwa kye. After that, I saw another angel coming down from heaven. He had great authority. Angel? Kabonero kaki? Kanisa. Mubaka. Abatumidwa. Otio. He had great authority, and the earth was illuminated by his splendor. He has great authority. Ekanisa yasooka Yesu yajiwa obuyinza yagamba nti obuyinza bona muggulu n'okunsi bukoze eki mugende kale mugende mufuule amawanga gonna abayigiriza nga mubabatiza malayika ono alabika nga asindikiddwa great authority naye muliwe bw'amaanyi genda maaso with a mighty voice he shouted. Olina kwoleseeyo nayogerera waggulu n'eddoboozi ery'amaanyi. And the whole earth was illuminated. He had great authority, and the earth was illuminated by his splendor. Sinejjira ekitiibwa kye. Omubaka ono ekkanisa eno abaweereza bano bagenda okusembayo nabo bagenda kujja mu splendor with great authority. Ensi yonna bagimulise. Sitaani amulisa agiyeyiza okudda kwa Kristo akoze bino nabiri nene Mukama tatudde kanisa ya Katonda tetudde eze mukiwe kitagambika negamba etya. With a mighty voice he shouted, "Fallen, fallen, Babylon the Great. She has become a dwelling for demons, and a haunt for every impure spirit, a haunt for every unclean bird, a haunt for every unclean and detestable animal. For all the nations have drunk the maddening wine of her adulteries. The kings of the earth committed adultery with her, and the merchants of the earth grew rich from her extensive luxuries." Then I heard another voice from heaven. "Come out of her, my people, so that you will not share in her sins, so that you will not receive any of her plagues." Stani alwana akasembayo kama fe guraiga kuna tugamba nti Jesus wins. Naye alwana olusembayo alwana ebyokulwanyisa Mukama fe yagenda okukozesa Sitaani ebimu tabirinako access nebikola ensi nemulisi w'ekitiibwa kya Katonda abalibeerawo Mukama baba omukisa. Okay, ndowooza katwebaze omutukuvu Katonda kitaffe tukwebaza olw'ekiseera ky'otuwadde okubaganya ebirowoozo n'okuyiga ekigambo kyo. Mu kiseera kino eky'enkomerero tusaba Katonda otulungamye ffenna okwongera okuyiga n'okunyiikira mu kigambo kyo. Era Katonda n'obubonero obw'okuddako tubulaba twongere okweteekateekera olw'obwakabaka bw'obugenda okujja. Tugenda okwongera okuyiga ku masinzizo gaffe jangoberwa wamu naffe era otulungamye mu kuyita mu lunaku lwonna olwa Sabbiiti weewaawo ne wiikendi alegenda otandika ogituyiseemu bwetyo no bwe tusabye n'okwebaza mu linnya Yesu Kristo Mukama waffe. Amen.